Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Nudini Ntege nkugamba tuba tuguse. Ramadhani fa abasiraamu yatandise kintu kirungi nnyo ngezo okukebera okuyita mu kibuga nga ne bannaffe evvu lyakoze eki lunaku lwa kusiiga vvu kye bayita Ash Wednesday. Lero Ramadhani atandise n'ekifubo ky'Abakatuliki ne kitandikirawo. So kitegeeza nti mu Busiraamu batugamba oba kiri nti shaitani zibeera ku njegere nga bazisibye tebaakukema naye z'Abakatuliki zibadde zisigala zitaayaaya. Kati kyogamba nti zonna bagenda zonna nsibe. Kati omuntu yenna gw'osanga akola ebikolobero omanya yeye sitaani. Haji Mbuliramu, lwaki omwenge gubula mu kisiibo? Abantu bati bakyagutunda nnyo. Abantu ekibagana okutunda omwenge mu kisiibo waliwo abantu abakyakala n'Abasiraamu. Okay. Nga abalala waliwo Abasiraamu imaani ng'eri wansi nabo nga banywa. Be bakyakaza bali so nti bwe bava mu katale bali bonna ne bagamba ate tunaagenda tutya. Ne bajjayo balirirwe vibe nga tejja. Nina ekirala ekinema okutegeka. Waliwo abalala nga Nurudini gyali nga ye tanywa mwenge naye ate ng'agulira abanywa. Mu kisiibo tajja kugula. Kati nga mu kisiibo imaani erinnya. Nyamba nina n'ekirala ekinema okutegeera. Allah yatonda Abaganda bulungi nnyo n'Abanyankole Uganda yonna n'ensi yonna n'Abalugwala n'Abakyoli bulungi. Lwaki ate bwe tuba tumusinza awulira Luwarabu nga nnimi ezaffe taziwulira? Allah bwe yali assa Quran yakkira mu lulimi Luwarabu. Kyo sikiganye. Olulimi mumala okukka ne banoonya olulimi olunaaba lugatta nti owe China ajja kusobola okwawula ayimba mu kalakaasa n'ayita abantu okusaala. Ajja kusobola okwawula ali mu kwogera politics ng'ataddeko omuzindaalo n'ali mu kuyita abantu nti mujje wano esswala ekoze eki. So olulimi lwaffe bantu kuwuliziganya ffekka na ffekka, si kuwuliziganya na Katonda oli. Kwogera ne Katonda era lukugamba terukugamba nti bw'otuuka okwogera ebigambo byo munda nti mukadde wange manya kitange bye Abakatuliki. Neffe tugamba Katonda. Ninamu obuzibu oyogera Luganda. Oyogera Lulugwala lwo. Nsaba kunkolera kino na kino. Abaana bange tebali kusomero. Eyo kankoleke sijja kutwala. Eyo kankoleke twagala kufaafagana nange. Sijja kutwalayo kubanga tojja kummatiza. Era njatuuka ekiseera ali ankubuuze nolwaki ffenna tusaala tutunudde Makka. Era nakyo nga tekiriyo. Era nkubuuze n'ebirala. Omanyi ebintabula bingi tujja ebintabula ojofuneyo olunaku tujja kuba ebintabula kubanga bwe mbeera munaga nti Katonda ali mu ggulu ne mu nsi na buli wantu wonna tina wano waali we tuli. Naye ate bwe tutuuka okugenda okumusinza tumusabe ate tugende muzigiti. Ekyo nakiwulirako wali okyebuuzizzaako. Abasiraamu basaalira ewaka mu nnyumba. Omusajja n'agoloka essaawa 11 ekiro. Anti wulira omusajja asaalira mu nnyumba ye ewaka. Bakikola emirundi ebiri. Nti jama yeswala eyawamu ffenna nga tugisaalidde wamu. Kati ekifo ekisobola okugamba tusaalire wamu gwandibadde muki muzikiti. Kaakati n'akwongera empeera n'akugamba nti tebiri nno mu mizigiti gyokka ebyo ne mu kkanisa bano babugingo gye batusolooza. Era nayo bagamba be batusomesa ndi Katonda ali mu ggulu ne mu nsi na buli wantu wonna naye ate ku lw'Essande baagala tugende waabwe. Mulina okukuŋŋaanira wamu kubanga walina okubaawo abakulembedde kabona. Bannaffe Abakatuliki balina Yesu nemanya n'alekako abayigirizwa ndoza baasigalawo basigala nga n'agenda n'asaba yekka. Ani asaba Yesu anti yabalekaawo n'agenda n'asaba n'amala n'akomawo n'abawa. So eddiini bwetyo tujja funayo olunaku twogereko. Tusobola okigaziya bulungi olunaku lwaffe olulungi ne tutambula tukubaganye ebirowoozo ku ebyo tulabe enzikiriza zaffe ziri zitya. Nalina ekibuuzo
nze natandika okusoma Masaka Secondary School mu mwaka gwa 1986 simanyi bali luddawa nali banteekateeka okunzaala senior 1 naye mu 1997 nga bakamala okuwanyisa ssente twalina ekibuuzo Masaka Secondary School yali ssomero nga lisingamu basiraamu naye nga n'ab'eddiini endala bangi nze nali mbeera wa Haaji ne tweta ekibuuzo nga tugamba Katonda gyali nga mubuuza bw'aba gyali ku ddiini zonna eziri ku nsi Katonda asoma ddiini ki naye gye kyaggweera nga ffenna abali mu bibuuzo ebyo nga tugobeddwa mu ssomero ate baabagoba baali balina babuulira bubuulizi batereeza okusoma twakuvaako ne tusiibanga eyo wansi bayitangayo mu jjango sokoleke mwaka eno mwezi ne mugusuula wali Katonda wattu nga n'okusoma tetukyajja mu kiraasi ffenna tukire wansi Masaka Secondary School erina kampasi zabanga 2 kati eyo wansi eyo bayitangayo mu jjango ye wabeeranga streams okuva ku HIJ nga zonna zibeereyo wansi twabeeranga ne classrooms mu kiraasi emu nga mubaamu classrooms 12 oba 10 streams 12 oba 13 kati ng'ebizimbe bingi kyasinziiranga ddi lwojja abaasookanga okujja nga babeera mu bino ebisooka wansi kati mwabaddanga oluvannyuma nga mugendeyo wansi naye kati ffe twalinga tusomere no waggulu naye eyo wansi olwokubanga abasomesa abantu tebaagala kugendayo nga ffenna ababeereyo bino okukayana kwaffe nga bibeera luddawa ero twalina Seeguya yafa n'okufa aliko ne RDC yali headmaster era nze ekyanziza ku ssomero nga bangobye lwakubanga Haaji bwe nabeeranga yali mukwano gwa Seeguya najja n'amunnyonnyolamu ne balyoka mwakuba empaka z'eddiini ne ndyoka nteekawo akabina ne bakakuba omanyi kuba akabina n'otambula nga owulira kajjira gutu ng'embooka enywedde paka eno gye buli okyakayana mpaka za ddiini sewandagi wandikirizaako tofunanga muntu akuwa gundi kati mbeera mu nsozi zange kuba nakkiriza nti Katonda kati mwabe ensozi gyali Katonda kyekintu oba ye muntu nga bw'osiriikirira n'osaba essaala yo mu biseera by'okusoberwa akwanukula ye Katonda biseera ebisinga obungi toyinza kumulaba naye toyinza kumuwulira so kati Katonda si lusozi Katonda si jjinja Katonda si muti naye muntu ali awo gwe gw'otalaba naye ye ng'akulaba era akuwulira ng'era bw'omusaba akwanukula so talina ddiini talina lulimi talina ggwanga byonna buli omu amusinza byonna by'ominnyonnyola mu ntandikwa nabadde ndowooza ogamba taliiyo anti ate ekyo ekigambo Katonda mwenna abaleeta eddiini zammwe mwatusanga tukirina wano ate ffera twali tumulina wano ng'abeera butonda no kye mbadde mbuuza nti mbadde mmanyi gw'ogamba taliiyo byakiyaaye gyali naye buli mwu alina Katonda we kati ffenna buli omu alina wamutuukirako asinza ddiini talina banaddiini bamwesibako naye awulya buli lulimi era Katonda yalibadde musanyufu nnyo ntege ng'omusaba mu Luganda Sentamu nga Munyarwanda ng'asaba mu Lunyarwanda kati obuzibu obuva Sentamu Omunyarwanda ate n'asaba mu Luganda olwo aba asaba kirala kiri ekiwulira Oluganda kyaba asaba ng'ate ateekwa kusaba kino ekiwulira Olunyarwanda alina kwogera Lukalenjini naye jafunayo nze jakudda nze wendi twogeremuko tugaziye nze wendi naye ng'oli otya neeyagala wadde nga siri musanyufu ebyobufuzi tebikyanyuma nze omanyi musajja wa byabufuzi nkumanyi era kyebikundeeseza lwaki toli musanyufu era ndi nsolo ya byabufuzi lwaki Sewandagi si musanyufu ku lw'ebyobufuzi bw'olaba nga twali tutambula tudde eno ng'era gye tulaga tulabayo kati ate n'ogenda okulaba nga abantu batunudde mu maaso naye nga batambula badda mabega okulabayo kiki oyita okulaba wali wayinza okugamba nti mwali mubula omujjukulu oli agamba owaayo avuga anti anzijukiza abayeekera bano ba Museveni bwe baabeera mu nsiko baabeera n'engatto nga zino ezaffe naye ne bafunayo engatto endala ey'okubiri
kati engatta endala ey'okubiri soole yaayo eno ne bagikuba ku eno kati eno ng'etunudde mabega naye ng'agyambadde olw'okuba ayambadde engatto eriko soole ebbiri emu etunudde mabega naye netunudde mu maaso yaatambula alaga eno naye gwe agoba ebigere olaba yatambudde addawa kati gwogoba ebigere gye byalaze soole baakoonangako soole ey'okubiri nga yo gw'otambula nga bw'otambula mu ngatto yo naye nga yo soole eraga esonga emabega. Kati be bantu betulina mu byobufuzi mwabapya abaakajja tutambula tutyo mulowoozesa abantu tulaga nti tugenda mu maaso naye ng'ate mutuzza mabega kigaziye tusewandagi tutya osinga kumanya ddiini kuba gye natandikidde naawe nga nkubuulira tulowooza nti omuntu bw'ayimirira emimbali byali badde abuulira abantu byonna byali badde bibatwala mu jjana naye ojja kusanga omuntu ali emimbali ng'abuulira abantu bibatwala mu jjana naye nga bamala ofuluma mu muzigiti ng'alinayo akayumba akatono emmanju we ng'ate akubirayo ekitabo n'abawa n'obubaani n'ebirala bagende babinyookeze bafune ebirala ng'era byakola emabega eyo bya shiriki naye nga wano tabyogera kati Kyagulanyi bye yatugamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe kati ffe tunula ku bikolwa byo ne tubuuza nti ebikolwa byo bikolerawa bw'oba osanze abantu bonna nga balwanisa Museveni si kumulwanyisa mu bubi naye nga bandigambye nti Museveni emyaka 4 gyatukulembedde miki mingi ave mu buyinza akole ki awummule kati gw'ate abamukutte nga bamunywezezza gw'ate n'obakuba emikono baveeko nti gwe omukwate bw'omu ng'ate bba abangi bamulemeddwa tolaba nga gw'oba otaasaye anti bali yagamba oyo gw'oyogerako nti bano nagenda okubazuula nga oli baweeweeta muweeweese kumubeezaawo ekyo kitugambye okiwulira nti kyogerwa yatuzuula nga tuweeweeta muweeweete gye tugenza okumaliriza nga kuffe naye ani amuweeweeta era ye akyamulwanyisa amulwanyisizaawa yatugamba tukanoonye tukalonde tukakuume tukabanje mukakuuma yalabikako nedda kati ekintu kiri bwe kiti akulembeddemu akubulire ky'olina okukola kikulemye okukola omubanja nedda ssebo gwe bw'oŋŋamba nti tukanoonye ng'ate nkawaggwe kwegamba ye yali atudde wali ffe tumukolere byonna atule butuuzi mu ntebe Museveni yatulako gwe walambula Uganda yonna nga yakasaba Uganda yonna gwe n'osigala Kampala n'akanoonya nga buli omu gyali akanoonyeza kize yakanoonya bwe tumala okukanoonya ne tukamuwa ne tukateeka mu bokisi yateekamu abaakakuuma temwalonda olwo yakanoonya bwe tuba tetwalonda nakugamba era njagala kiddamu nkibuulira abawuliriza abo abakiraba mu Uganda mulimu ebintu by'otunuulira oba mu nsi si Uganda yokka okulya emmere kirala n'emmere okugasa omubiri gwo kirala ekyo kituufu buli abantu balina gye bayita emmere waliwo bali omuddo nga bantu ne bali omuddo olinaasiba ng'agugaaya buli lunaku n'abeerawo banene nnyo balina olususu linyiriranga olulwo nedda kati si buli kyolya nti eba mmere nti emmere omubiri gwo gukyetaaga abantu bano be tutambulamu n'otambula Uganda yonna n'ofuna clouds ne zijja gy'oli kirala kukuvoera n'akalulu mu bokisi kyekirala ekyo kibulawo kyekyabulawo ekyabaganda abantu okuvaayo nze neesimbawo mu 28 mu by election ng'omugenzi Kibirige Ssebunya afudde neŋŋenda lunaku lwe nali nkola lwale yange esembayo namalira mu ggombolola y'Egombe weesimba Nansa naawo yali kyali kya Dondo North nga tennakyuka namalira mu ggombolola y'Egombe naye we namalira bayitawo Tikkalu nali ŋŋaanye n'okugendawo natuukawo essaawa 4 ez'ekiro nga n'ebyenkola bimenya amateeka naye nga bakampeyina bange baŋŋamba nti wano oteekwa otuukawo abantu bakulinze abantu balinda okuva essaawa 10 ze twagamba olukiiko lw'ewaabwe paka essaawa ezi
ntuuka mu kyalo ky'Egombe kati genda etikka lwawe olabe ekyalo ekyo nga bwe kifaanana essaawa eno. Gombe yeno ng'ogende Kapeeka obudde Matugga. Kati yite Matugga kwata koolasi yite Matugga ng'omaze okuyita Ekigwogwa linnya wali awaddako yita ku faamu ya Tumusiime Mutebire ng'oddako wali awaddako awo waliwo ekkubo eridda ku kona awali factory. Kati tunulawo bwe wafaanana olwaleero olabe bwe waali mu 28 okubemu tooki emabega olabe emyaka nga 18 emabega natuukawo essaawa 4 ez'ekiro. Ku ssaawa ezo 4 ez'ekiro nayinawo abantu bwe baba baali batono nnyo 10 3 4 ez'ekiro n'ettala nga ne Lwale twagikubira ku ttala za mukono sitima ze balina ku Lwale 10 ng'ebula olunaku olwo tulonde. Omanyi obuli bwe nafunawo kamu 2 kwaba abaakulinda abo paka ssaawa 4 kamu 2 nga n'ababumpadde mbamanyi. Kati bano baali bakulindira ki? Ekyo ekibuuzo ekinene kye tuteekwa okuddamu. Abantu bano abaakulinda ne bagamba tetuvaawo nga tazze. Oli yaŋŋamba mbu baali balinda kulaba ku Ssewandagi gwe bawulira ku Mambo Bado ng'ayogera. Bo tebaali bawagizi bange. Ne bamulabako nti y'ono. Bo nga baagala oba wayogera bya kisiru bwe wabatuukamu. Gwe kati oyinza okundeeta wano njogere ng'omanyi ngenda kwogera bya kisiru. Ngamba abalonzi nga wabayimiriramu ne bagamba kye tubadde tusuubira si kyatugambye. Mu bintu bye nsinga okwekkiririzaamu era bye nebaza Allah ebirala byonna yabinnyima. Naye Katonda yampa kye bayita okwogera. Okwogera oyinza okwogera. Era okwogera nzikiriza. Okwogera nzikiriza nti kitone. Mu bitone by'olina okkiriza oyogera. Lwaki okwogera kitone Nuluddin? Abantu bangi boogera na bino bye twogera waliwo abatusinga okubimanya. Yes. Naye toyinza kubaleeta ku seeti wano ne boogera batandika okwogera botemutika nti oyo ajobojja biki. Naye nga byenjogedde binnyini naye byakoze eki? Kati oli mukundireetingira nti abasajja baakulaga nti mu kukwagala tebayinza vaawo nga tozze. N'omala akalulu ne katuuka after olunaku lumu n'ofunawo bululu kamu 2. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Nti bw'oba onoonya akalulu bali bookanoonyaamu balina bye baagala. B'onoonyaamu akalulu balina bye baagala. Kati nga bano ababaddewo abangi boolabye nga tutambula tunoonya akalulu balina ekizibu eki baagala nkyukakyuka. Naye bwe bakutunuulira bwe bati ne bajja ne bakulaba ne bakuwulira ono talina nkyukakyuka. Kati bo baagala nkyukakyuka ki? Anti kati gwe kennyini gwokeera ku makya akawungeezi n'obagamba ye gy'atabagambye nti bujja akawungeezi n'obagamba nti ne bwe munampa obululu 9 ku buli 10 byabakama tajja kunnangirira enkyo basuubira okujja. Kati gwe otumalidde ennaku 9 ng'onoonya akalulu ng'era otumatizza nga bw'ogenda okujja omusajja mu ntebe ne bukeera ku makya n'ogamba abalonzi ne bwe munampa obululu 9 ku buli 10 era byabakama tajja kunnangirira. So mumala budde oba tokolera oli oba oyina enjawulo n'ono ayambadde engatto eno gye nakulaze. Mbadde manyi anti nedda yali ate anti bwe yamala ekyo kyogera n'agamba saagala okikyuse. Bw'amala okyogera n'abagamba kati n'olw'ensonga eyo muyina okukakuuma. Ate nga ne bwe bana n'olw'ensonga mumale mu kabanje kuba byabakama tagenda bba kukalangirira walondera wano Nuluddin. Namasuba mu kikajjo kwa Namasuba mu kikajjo gwe wenyini bwe walondera mbuuliraako Museveni yafuna obululu mmeka? Nze eyange we nalondera nalina program ku TV naye era walibuuziza ne bakubuulira. Nsobola okubuuza naye bwe namala okulonda nsobola okukuba wano essimu nze ojja kumanya nze kumpewo njikubirako. Bw'owala okulonda ne bakugamba bati anti nengenda ku TV ogende okole programu ye ya TV. Nagenda kusanyuka nga nina okukola analysis ngeno gy'olina wano okulonda kutambudde tutya olondedde wa biri bitya nenkuba tooki kati time y'okubala awo. Mama Mase
mu kikajjo Museveni ne yafuna obululu nga bumeka kwa Growlinks. Yafuna bungi nnyo. Bumeka. Bwali bungi naye sibujjukira nze okuleka n'abuuza bano abaaliyo mu byokubala. Naye nga yabuwezaawokko. Yabuwezaabo bwekimumanya nti ebintu bino bizibu. Abantu ze be nalaba abaalonda kuba nagenda obudde nga bukyali. Abantu abakulu bamama baffe bataata baffe nga be bagenza okulonda. Awo omanya Museveni aba alinawo akalulu yagalagaana wadde webaga nti kale babba naye yakafuna teyafuna yakafuna. Nkutadde. Nze nalaba abalonzi. Walaba abalonzi. Nabalaba nga abalonzi bafaanana okulonda Museveni. Naye ngamba bwe baalangirira wawulira nga yafunyeewo ku bululu. Yali afunyeewo nga bungiko naye sijjukira kubaako gwengezawo oba okyabyagala ng'olina kyekyagala. Kale. Owulidde Mama Masi kyagambye n'abakyala wo mu kikajjo awali abantu abakulu bw'obatunulira bw'oti bo balonda Museveni. Kati nga ggwe analyst ntera nnyo okulengera muli mutima gwo bano abato nga batambula n'amaanyi gaabwe beebuuza ensonga lwaki abakulu balonda Museveni batalonda bo. Abayita abato naye nga bamyaka 4 kyekinnuma abamu no bali bataano mulimu n'abataano nabo bagamba naye bagamba nti bato baabuuza ensonga lwaki ffe Mama Masi omulidde bwakugamba kati yuwala kankutwale wa muto wange Kyagulanyi yennyini we yalondera Magere yatugamba gendawo era nalaba ne Pastor Serwadda ne muwakanya yagamba nti nze n'akatebe kange nakabajjizza dda era nkafunye olumala okukalonda ngenda kunoonya mita 100 ze baatugambye. Olinayo ekifaananyi kyonna nga Kyagulanyi amaze okulonda ng'atudde wali mu mita 100 oba abasajja baamusenawo byombi kati gwe wamawulire bwe baba baamusena ku olwo n'abula netaddamu kulabikako ye nga tasobola kukuuma kake kaataddewo kuba yagamba kanoonye kalonde kakuume gwe amaze okulonda akako kakole ki kakuume bw'omala okukakuuma bwe balangirira ebifu kabanje naye n'atulagira bwe tuba tuweereza results ebivudde ewaffe ate tuweereze kanakanankani apo bakayitanga batya yakoogera waliwo ka apo ke batera ku simu naye ng'ate ka bluetooth omuntu n'atugamba kubanga Tanzania Samia Suluhu bwe yali ajjako ebintu byonna ojjukira ffe wano ewaffe e Uganda buli alina ku mukutu gwa Azam TV eyavaako yes oba walikosa mukutu gwa Azam kuba gwali guva Tanzania nazo yazijjako n'atakomaawo n'essimu zino yazijjako nga SMS tegenda nga mukambwe nga n'okkuba mwezi ennaku ezi nga tosobola Nuludiini kkubira kati nga bw'okubidde Mama Masi essimu wano ebyo byonna byaliko naye bannaffe tebaatugamba nti wamala okumanya ebivudde kulonda kwewammwe kuba ku namba y'essimu eno baba recording goli w'amawulire omanye awaali ttale senta yaabwe eya Nuupu kubanga mu 2021 Kizza Besigye we yeesimbirawo mu 2016 ttale senta y'omanyi we yali nga wali era ojjukira bulungi nnyo nti ebintu bye baali babikwata babijja ku gundi neyagundi yali Kyambogo nno eya Nandala Mafaabi yabadde Kyambogo kati ya Kyagulanyi yali luddawa ndoza baali bagikweka kakati baleme balumba bwe baba baali bagikweka kati twali badde tutegera tutya ebivudde mu kalulu babironda kati Mama Masi wuyo akuwadde bujulizi akugambye nti ewaffe Museveni yafunawo kati eyo wala nno ontute wa Bobi Wine we yalondera waliwo box op bonna waliwo abalonzi 2809 ewe Magere we yalonderawo mu Kayembe 2809 mu box op bonna be balonzi abalonderaawo Kyagulanyi yafuna obulu 808 ku 1000 emmeka 208 Museveni n'afunawo 205 yabufunawo obululu 205 mu bubiri bw'obugatta ku 808 ofuna 810 n'ogattako 5 ne lufuuka 806 n'ogattako 5
n'ogatako ebibiri ne lufuuka 106. Waliyo obulala obwafa ne bwe baawa abalala bubale nga buli 10 nga n'obwo ne bwe tugamba 5 kati ogattako waasigalayo abalonzi 107 nga tebalonze mu kifo Bobi Wine walondera abantu 107 baagaana okujja. Museveni walondera ekaalo kalungi nawo waliwo obubokisi obwo simanyi bwe baakikola. Kyagulanyi walondera waliwo obubokisi 4 ne Museveni walondera waliwo obubokisi obwo bonna ku balonzi 25,000 ewa Kyagulanyi we basingako obungi basinga 3. Ku balonzi 25,000 waasigalayo abalonzi 36 abatajja kulonda. Ewa Museveni 36 be balonzi abatajja kulonda. Mbuuza nti Kyagulanyi yafunako bumeka ku bwali? Woba ontwala 0. Ate bamunyagwa 0. Mugisha muntu 0. Nandala Sireti 0. Kasiba nti 0. Yeah? Waliwo bwafanga 3. Ngoli yamwagala nnyo n'akayitiriza. Disitulikiti yonna ey'Ekiruhura obulu Kyagulanyi bwe yafunamu tonimba oliwo amawulire tonimba disitulikiti yonna ey'Ekiruhura obulu Kyagulanyi bwe yafunamu tebuwera bululu Museveni bwe yafuna ku polling station ennya Kyagulanyi bwe yalondera 252. Tebuwera mu disitulikiti ennamba teyawezawo bululu 52 teyabuweza. Anti yagamba bamubba Ekiruhura bamubba. Nze saalonda n'abantu bange abalala 9 tebaalonda. Nze nabagaana. Kiki nanyigira Kyagulanyi yakola ki? Yabikka ekimuli ku ntaana y'Obote ng'ekinsomesa nga ndi mukulu lwa Obote kutta taata wange. Ne mugamba kale agenda abufuna era ŋŋo. Enjawuka nayo ne Bobi Wine eva kutembeeta Obote. Kasita yabikka ekimuli ku ntaana y'Obote awo era nali kyamuswa. Ng'ogenze kukola ki? Nali ngenze kuyambako Kabuusu mukuumireko nanoonya wensobola okubeera nga waliwo emirembe. Mukyala wange ne mugamba n'akwata abaana baffe n'agenda ewuwe ewaabwe. Bawala bange bana abakulu abalonda omu yali addayo ku yunivasite okusoma. Ne mugamba naawe genda. Ne mutabani wange ne mugamba ne mukyala we temuva waka. Lwakuteeka kimuli kya ku ntaana y'Obote. Obululu 10 Kyagulanyi n'abufiirwa. Anti yali ajjukira mu kalulu buli region gy'otuukamu olina ogisanyusa. Anti nakyo yali alina okusanyusa abakyoli n'abalango. Nasaba accountability. Mu 2016 Kizza Besigye yafuna obululu obusukka 29,000 mu region y'Erango. Yes, obusukka 29,000 Mulango nga Museveni alina 16. Nga Museveni alina 16. Kyagulanyi bw'ajja mu 2021 Museveni n'alinnyo okuva ku 16 n'afuna 30 Mulango sub-region n'afuna 3 5. Kyagulanyi eyali gwe tusuubira nti atutte ekifo kya Besigye ng'agenda okufuna obwa Besigye n'agwa okuva ku 29,000 n'afuna 10. Bamubba bw'agamba bamubba. Abaganda bagamba nti baatunyaga baatwaya omugogo alaga ogwo. Baatunyaga baatwaya abasajja baatubba ne batuleka mu zibiro. N'omugamba nti tugende tulaba nti okwaya abaayi be babbi b'emmere. Edda waabeerangawo abantu nga basobola okuva ku kyalo Lubaga ne bagenda bazinda ekyalo Lungujja ng'ekibatuteyo kunyaga mmere nga bakika nga kivunna naye oli agamba nti mulowooza ki baatwaya kati muga nti okke tutwaleko mu lusuku lwo lwebaayaya ng'omugogo alina ogwo gomu. kati ne bakubuuza nti baakubba ki? Tusongere kye baakubba nga ne woolondera omusajja yazze n'aleetawo obululu n'abutwala.
kuba kati bano balala batugamba bakansala oli ajja ne DR forms ze ndize DR forms zange ze nina ze zino naye balangiriddemu mulala kituufu kisoboka okubanga naye lwaki balangiriddemu mulala babbi bw'omanyanga nti ku kyalo kuliko ababbi Nuruddin ku kyalo kyo nga kuliko ababbi ng'ate kufulu gy'olina njabayaba tokuyetinganga abalabe ku miriraano buli akulinaanye abeere mukwano gwo lw'oli kuba enduulu ne bakudduukirira n'omubbi n'akola ki n'atya National Unity Platform ng'ejja gyegambye nti yali eyambadde engato zino ez'abayeekera ng'etulaga nti eraga eri naye ng'etunudde eno olutalo yasinga ddusa kuffe bannabyabufuzi be yasangawo mwali mwalemwa musajja mweweeta tumuweweesa emyaka 25 naye Nuruddin ekyo yinza okigamba Besigye wamulabako ng'omukono bagumenye gwe ng'owamawulire akasajja omusajja ono gundi kati yalokoka lwe yamukuba tiyagaasi n'amufuuyira baatugamba nti byabanga firimu kati ne wayisa omufumbira abadde ku firimu oba gundi ono Edi Mutwe okuwenyera bw'atyo ali ku firimu kati ye bamusomesa baatugamba bali babanga mu firimu bakolagana n'omusajja era ne kati muvuddeyo bupya mwagala kusuula kibiina kakati katubuuze bakolagana n'omusajja kituufu olinayo gwomanyi mu National Unity Platform nga takolagana na musajja Bobi Wine Joel Sonyonyi Mufumbiro ono gwe baakakwata ow'ebutambala kati kantandikire ku Bobi Wine soka va wansi oyingo yambuka nawe gwasoose okumenya Bobi Wine ogambye nti kati ku ssaawa eno olowooza yeekweseewa mu Uganda wano omuntu ayinza kwekwekawa n'afulumya akatambi ne batamulaba anti ono kati wa robadoba nti akakola n'akateera tugeze kasangati by the time wakateere kasangati abaali mukono wakateere kasangati bano bo ne babeeranga ku mirongooti egyo kwakateeredde tebasobola kumanya nti bwe yatambudde n'ava wano yagenze Mukono era nammwe ab'amawulire ne mugenda ne mumusanga bano aba BBC ne boogera naye ne bamuggyako obutambi ng'era bali tebasobola kumanya nti ono wa BBC yamusanze wano anti lwakuba bano nabo kye batugaba bo tebamunoonya kati gonga tebamunoonya abatamunoonya ate nga bwe nalabye ab'amawulire nga bagenze ababaka ba Parliament nga bagenze wa Bobi Wine okumulaba ate nga nalabye babagana nti wali eri nogo area anti babagamba nti gwe batanoonya muyinza otuukayo ne mwonoona mujja kukola mujja ku insightinga abantu tolabanga bonna be bamu bano batugamba tebamunoonya ate bagenda ewantu okumulaba ate poliisi ne bagaana okuyingira era ne bagamba nti mufune olukusa okuva wagu naye nga gwe tebamunoonya gwe batanoonya ate wakaawe wasibe kati Yoweri Ssenyonyi Joel olwaleero jambe erinnya literezi Joel Ssenyonyi anti nze ndyogedde mu Luganda yani Yoweri Ssenyonyi bwe kiritegeeza Joel ye Yoweri era ne Museveni bw'omuyita Joel Museveni ayitaba n'erinnya lyerimu nga bw'olya John bw'ali Yowaana oba Yokaana genda mu maaso Yoweri Ssenyonyi olwaleero luno Anita Amongo yabategekedde olugendo n'ababaka ba National Unity Platform abalala 9 bagenda Namibia oba bayinza okuba bagenze bagenda kusaasaanya 1.8 billion Mpuuga yalya 5 ne batugamba alidde Kiruddu bano bagenda kusaazanya akawumbi kamu n'obukadde 8 akawumbi si kya Luganda si kye kitegeeza billion mu Luganda akawumbi sente obukadde bwe bukaddiwa buwumba abaganda babalanga bwe bati 1 2 3 4 bwe batuuka ku 9 omuwendo ne gukyuka ne difuuka 10 ne babala 11 20 30 90 bwe batuuka ku 90 nga bagenda ku 10 ne kikyuka ne kifuuka 10 ekikumi kimu ebikumi 2 ebikumi 3 bwe bikyuka ne bifuuka 10 olukumi lumu olukumi ne lugenda nga lukyuka kati akakadde kamu 2 3 4 5 6 7 8 9 tugenda kakadde ake 10 omuwendo gukyuka obukadde bwe bukaddiwa
buumba bwe bukadde 10 kati bwe tubala 10 bwe tukakubatikidde 10 obukadde bwe buwera 10 olwo ne bweseera bwe buumba bweseera akeesedde kamusike kati akawumbi ziba milioni 10 kati biliyoni emu mu Luganda katabalika si katabalika ntosobola kubala naye kigamba nti bwe ntambula okuva wano okutuuka e Masaka nsobola naye olugendo terutambulikika kitegeeza nti okulutambuliza ku bigere okanira so nogamba nti katabalika tekitegeeza nti tezibalika zibalika naye woozimalirayo ziba zimenye kati bani abatugamba nti obukadde 10 eba biliyoni nti eba kaba kawumbi kati bakyusa bo ne babala mu luzungu omwendo omuzungu gukyuka buli figa 3 era bwolaba abazungu bo buli figa 3 bateekawo akakoloboze buli figa 3 bateekawo akakoloboze buli figa 3 bateekawo so nga ate ffe Abaganda tubala buli figa ki ne tukyusa buli figa ki ne tukyusa kyova obalaba babazungu balina ne 10,000 balina na 100,000 kati bagenda ku figa ey'okusatu eyali badde 1,000 nekyuka nefuuka 1 billion nekyuka nefuuka 1 million then bagenda nga babula 10 million 100 million bwe batuuka kwa 1,000 million ne bakyusa bo bakyusa buli bifo bimeka buli bifo bisatu naye kati njagala nkuzeeyo ku kiri Yoweri Ssennyonyi nti ababaka baba National Unity Platform 10 ate nga kigambibwa abe 10 bwe bali mu palamenti eno nga baddamu n'okubalonda ne babakola ki Anita Amongo owa National Resistance Movement ayaniriza Yusuf Nsibambi olwaleero ku kitebe kya NRM yabatutte ku lugendo luli either Namibia net is South Africa nga bagenda kusaasaanyizaamu 1.8 billion Mpuuga tumulanga miliyoni ebi abantu bagenze kukola mirimo gya parliament gigenda kugasa ki baba inojikola nzo wennakawa Yoweri Ssennyonyi jankiikirira Namibia agenze kunkolera yuki kubanga wadde bagenda kukola mirimu egyo sente zino 1.8 billion tebagenda kuziriira eri bonga abaka ba parliament bagenda funa kibayita pa DM era buli omu ajja kudda wano ng'ensawo y'enki nsava nsanyufu kati abo bo tebalya kiruddu kozi ekibuzo wabadde ombuziza mu kumenyera abatalya ssente z'NRM naye ezo bagamba ziri mu mateeka ate eza Mpuuga Mpuuga gwali mu mawulire n'olaba munnaffe Lubongoya yatandika okukaayana nga tebabawa ssente mu mwezi gwa Mukaaga omwaka oguwedde naye n'atubuulira nti bazimbye woofiisi ey'Eyiganga ne bazimba ey'Ekavule ne bazimba n'ey'Embalala nga bazijje mu ssente gavumenti z'ebadde ebawa gavumenti n'egyetugamba nti buli mwezi ebadde ebawa miliyoni 467 buli mwezi naye nga Mpuuga omu bamulanga miliyoni ebi 5 mu myaka 2 n'ekitundu Mpuuga gye yamalanga ye leader wa opposition gy'emyezi 10 myaka 2 n'ekitundu bo baafuna 467 emirundi 10 1467 emirundi egi ze baali balidde naye bo nga tebalidde kiruddu Mpuuga nga yalidde ki andi zino kati bwenkuzaayo Mpuuga bamuwazize nga muntu kati bwenkuzaayo gye ntandikidde nti bambadde engatto ziri ze twayambalanga mu nsiko mba mukyamu omulabi atubuulire gwatulaba omukulu kyayogera mukyamu mutuufu mwe muyinsinga okumanya ebyobufuzi n'obbiraba njagala kusiibula Yusufu Nsibambi nga atukoze ekintu talina kyatukoze
bye bigambo byabadde ayogera ebingi ng'era alina ekimuli emabega. Talina kyatukoze. Yusufu Nsibambi ng'atukoze ekyajabwa. Olumu Wango yakwata abaana ba Wambwa n'abasiba mu mugugu ng'agenda kubatwalira abeewaabwe babalye. Era n'agamba abeewaabwe bateekeko amazzi. Bano byaleese ebyokulya bagenda kusumulula nga bigwa mu ki? Mu mazzi. Bijje mangu basobole okubirya. Wambwa n'afuna mukwano gwe yamubuulirako. N'amugamba nti nno omugugu ogwo baana bo. Wambwa n'agwamu ekidumusi n'anoonya abaana ba Wango n'abasiba mu mugugu abe n'abajjamu n'abakweka. Ne bagenda nga batambula. Babuuzanga Wango ntuleta Wango nti mubuuza oyo Wambwa yeetisse by'atamanyi. Bwe babuuza Wambwa n'agamba nti amagezi tegabagomba. Bwe babuuza Wango funga ye agamba nti obuufu bunaddiŋŋana. Ne batambula okutuuka gye yagenda. Bali bagenda mazzi gayidde basumule omugugu gwe munda. Ng'omukulu asuubira abaana ba Wambwa. Mwagwamu baana ba Wango. Mwagwamu baana baki? Ba Wango. Lwaki njagala okukulaga ekyo? Wango n'alyoka anyiiga n'anoonya Wambwa ne gye buli eno. Kyova owulya kabwana ki? Kabwanango. Emboozi eveeyo. Empalana eveeyo. Empalana yaabwe kabwanango. Kubanga Wambwa yatwala abaana ba Wango ng'ate Wango yali ateeseteese kutwala ba Wambwa babakole ki? Bookebwa. Naye oli yalinganga agamba ono nti buuza oyo eyeetisse byatakola ki? Byatamanyi. Kati abadde batambula n'Ensibambi babadde beetisse omugugu gwe batamanyi birimu. Either Nsibambi yabadde tamanyi birimu mugugu ng'alowooza yasibamu birala ng'ate n'abagwetisse babijja mudda ne bakola ki? Bagenda. Ne bateekamu ebibye byatategeera. Nsibambi ojjukira Besigye lwatugerera olugero lwa Kanoonya. Lutya. Nja kuwa akatambi okawulirize Besigye ng'agamba nti nze oyo muyita Kanoonya era ne mu ssimu yange naseevingamu Kanoonya bwe mba nkubira Nsibambi nteekako Kanoonya. Yabanyumiza nti Kanoonya oyo yali abeera mu nsiko nga muyeekera nabo n'asala eddiiro n'ajja mu gavumenti y'Obote. Bw'ajja mu gavumenti y'Obote David Oyito Ojoke yafiira mu helikopita n'akubisa obupapula bungi n'emizindalo ku helikopita n'agenda eruweera eyo nga bamansa obupapula obwo nga bagamba nti mwenna abayeekera mukole nga Kanoonya. Muddemu amagezi eyo mu nsiko mukole ki? Muveeyo. Mutwegatteko eno. Kati ekyo Kizza Besigye kyeyalinganga agamba bali nti oyo Kanoonya ene waffe yavaayo dda ne yeegattawa eri. Kati Kizza Besigye yajja abibalaga mpola. Bano bagenda ewa Museveni ne bajjayo ensimbi zaabwe nga Ssemujju Ibrahim Nganda ye chief whip. Ojjukira ndi Nsibambi mwe mwennyini mwamujjangako ne interview nga yagamba nti ekifo nkyetaaga. Nze era ndi omu ku bawagira Nsibambi n'amaanyi gange gonna nga mmaze okummatiza nti ekyo ekifo kya Ssemujju bw'akifuna alina byagenda tukolera ng'abali e Buganda. Era nagamba nti nambuuza nti oli musajja musiraamu, oli musajja Muganda ne Ssemujju musiraamu ate Ssemujju Muganda. Ki ekikutabula lwaki okkiriza otwala ekifo kye nga bali bamugobye? Nagamba nti mumundeke munindemu bulungi nkikwatemu. Bwe yakikwata tulina ke twalaba yadde ka airtime ak'enkumyezi mwabaaki mikwano gye Nsibambi tabadde mukodo ffe mikwano gye Nsibambi era owulira kyakoledde ekitundu kye. Sajjabbi teribula ku kalungi kaayo naye bannange akoledde ki? Abadde akoledde ekitundu. Sajjabbi teribulako kaki kalungi. Sobbi abantu baalinga bamukaaba ne bagamba ne Sobbi musajja mubi nnyo naye nga bw'ogenda ewattuba wali we yasulanga nga waliwo abamwagala era ne lwe yafa baamalawo ennaku 3 nga bakungubaga. Musajja waffe yafudde ate nga gwe walirowoozeza nti ensi yonna nsanyufu kubanga Sobbi yafudde. Tuwonye otafiire gundi ono ani Jeno Tumwine bwe yafa eri Tumwine baajaganya naye waliwo n'abaakaaba ne banakuwala paka n'ente zaakaaba nakati bakyanyiize ti kubanga waliwo abaasanyuka nga taata waabwe akoze eki afudde. Kati nabali Nsibambi oyinza omutenda bw'otyo
naye Nsibambi okumulaba nti teyabigabira bantu ng'abyagala bwe bamuggyeko akalulu kati omulaba bw'ataga akalulu mwana wange Nuruddin kaluma bwe yagambye bw'otoba musajja mugumu nnyo mwami Nuruddin togendanga okwesimbawo bw'otabanga mugumu togendanga okwesimbawo bwe bakuwangula ovaako kati Nsibambi yayogera tabitegera Lutamaguzi wamulaba namulaba teyatugamba nti kankole endagaano n'abasajja bano we bakanyagira bwe tugenda bwe tuti kanoonye kalonde kakuume we bakakwatirako bwe tutandikira bwe bakakwatako yasooka kusirika nga bakakutteko n'agenda ku kitebe ne DR fomu ze kuba twagamba nti bakabbyeko olwo tutandikirawo naye yasula ku kitebe ku district alinda bamulangirire n'enkeera olwaddako olwaddako ne balangirira Nsereko n'atema emiranga sali musale kati ate ngenza okulaba nga mwabamawulire mumutulaga nti ate yagenzeewa agamba omusajja ayagala musisinkana akooye batugambye mbu yamusisinkana bagamba ayagala kuddamu musisinkana ekimala ate mwe abasanyuka ennaku ezo mwamulese nga mukakkamu nnyo abasajja nga takyalina ddoboozi twagala tutandika naye ate akyaganye mutusobedde ffe twabagamba nti eri muntu agenda kwekalakaasa nga biggwogamba Nsibambi ye nga ye yakoze kituufu nedda lwaki Nsibambi kyeyakoze si kituufu Nsibambi kikyatalina mu nsi muno twatandikidde eri ng'ombuulira ku byeddiini senga Allah ayimirira awo n'abuuza Yusufu Nsibambi mwana Adamu gwe kiki kyesaakuwa mu nsi muno Nsibambi addamu ki yasinga okumanya byatalina Nsibambi gwe mukutunulako ffe tuyinza okuba tulooza ku byonna omuntu bye yeetaaga kati ewa Museveni yagenze kufunayo ki bwa minisita Allah bw'atagaba bw'agenza okufuna ewa Museveni naye bw'anaabufuna agenda tukolera ki kyeyakoze ewaabwe wali kyeyakoze Mawokota South Nsibambi bamuwe ekifo kyonna nga kirimu abantu bamuwe bamukwasa agriculture ebyobulimi tuyinza okufunamu y'abantu yabawadde emmwanyi yabawadde biki Nsibambi ne bamala bamukwasa ku ministry ya agriculture tuyinza okweyagala bwe ndaba nze kye nawulidde abantu beri kye yabakoledde so yaleeta n'amasannyalaze obwe buzibu nti ebintu wano e Buganda mwabyonoona ne mutikka abantu babyeyama obutali buvunaanyizibwa bwabwe bwabwe kukujjukiza kino nga nkusiibula ekyo ekintu abantu bakyogera nnyo owulira muganda wange ffe twatikka abantu betuyita Ssekanyolya ggwe muki muwanvu bano bamulya nnyama kati bebasekanyolya be mwaleese betwaleese bagenda kulengerawa nupo be yatuwadde bano bagundi